dwamu ate ebisoko era olukiiko luno olukembera Engineer Ben Misaga era nga omumyuka we ye Farida Nakazibwe n'abala bangi era ko bunange nkutegeeza nti kakati ensonga ezikolagana n'ebyempuliziganya nze nzikuttemu tujja kuba tukutusaako buli kimu nga bwe kigenda okukola. Chairman yatugambye tugenda kutandika n'okukola enteekateeka egenda okulambika obulungi bwe tugenda okubanga tukola sobola okubanga tubatuusaako enteekateeka eno eya empaka z'amaato. Ate jjukira nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yabeera omugenyi omukulu era yasiimye okuba nti enteekateeka zino ziddamu okubanga zitojjera. Bwe tuvaawo mu nteekateeka eyo era amawulire agavuddeyo gategeezezza nti Omusinga wa Rwenzululu emisango gyamugiddwako. Abadde amaze mu kkomera emyaka 7 era nga emisango egimuvunaanwa bagamba nti yali egase wamu n'abantu abayitibwa abayeekera mu bitundu ebyo bya Rwenzululu era mujjukira embeera yaliwo abantu bangi abaafa e Kasese Lweru yatwala ennyonyi n'ebikompola ne bigenda abantu okakana nga bangi bavudde mu bulamu bw'ensi eno ng'ali mu kkomera tesobola na kuziika ku maama we era maama we yafa nga ali mu kkomera embeera tebadde nnungi emyaka egyo gyonna. Olunaku lwa leero twagala okutunuulira ensonga eno. Bangi badde bagamba nti kakati baba bamusonyiye emyaka 7 gy'amaze mu kkomera gigenda kubeera gitya. Tulina munnamateeka agenda otunnyonnyola engeri gy'asonyiyiddwamu ate oba oliawo ne biyinza okuddako ebirala eby'enjawulo. Banne be yali nabo aba badde bavunaanibwa wamu naye bwe babanga ono ye bamutadde bo basigadde ku ki kuba twategeeza nti Katikkiro we ate akyali mu kkomera n'abantu abalala awo tutunuulidde embeera nga bweri naye nga bo e Kasese babadde musanya olunaku olw'eggulo olwawulidde amawulire ago ag'Omusinga okubanga amaze okubanga ava mu nkomyo era n'engeri gye badde bamusibidde waka nga takkiriza na kutambula wadde okutuuka e Kasese. Enteekateeka z'okumuwaniriza mu ngeri enjawulo zigenda maaso naye tusooke tutunuulire ensonga y'amateeka. Gwe Munnayuganda ali eyo ensonga zitegeere bulungi. Nine Counsel George Musisi ava mu Pace Advocates. Counsel George Musisi sanyusa okulaba ku telefayina eyaffe. Amina Sebo abalabi ba BBS telefayina tubabuuzaako mwasuze mutya basebo ne bannyabo tubebaza emirimu Sebo mwami Mukiibi naawe nsanyusa okuddamu okulabako. Weewaawo. Pozi nkuyozoyoze n'okugwa mu bintu mpulidde oyogera olukiiko. Olukiiko balutongozza. Wandibadde okiggumiza nti wagudde mu bintu. Kyemba nkulembeza. Mpozi n'ensi gibuli nti nze muyambiwo ku lukiiko. Sebo. Tutunuulidde ensonga bannayuganda bangi wabadde okutankana mu ngeri Omusinga gye yateereddwamu. Abamu bagamba nti bakizudde nga talina misango, abalala bagamba nti wabaddewo enteekateeka ya amnesty abantu beetaaga okugitegeera obulungi. Naye twagasookera eri Omusinga bava ku ki okumukwata era bamuvunaana ki. Tujje tutuuke paka otunatuka ku nsonga eno engeri gye yafunyemu ate okuba nti bamutadde. Webale nnyo Sebo Morris. Ekisooka Omusinga bamukwata mu mwezi gwa November Museenene 2016 gye emyaka nga 6 n'okusoba gy'amaze mu kkomera n'akwatibwa n'abantu abasoba mu 2 era ffenna tujjukira nti November ndoza yali 25 wakati wa 25 na 27 abantu abasoba mu 100 battibwa n'okutuusa olwaleero tetufunanga accountability oba battibwa batya ne ekigambibwa nti baali bagudde olutalo ku gavumenti. Abamu ku ffe nange era n'endowooza yange nti waliwo okukozesa amaanyi agatali ga kigero agasinga kugandikoseddwa kubanga tewaliwo olutalo nti lwakulwanyisa masasi. Abantu bano baagamba nti balina busaale naye mu kumukwata abantu abasoba mu 100 battibwa. Amagye agaali gaduumirwa yali aduumira ekibinja ky'amagye ekyokubiri ebiseera ebyo endowooza yali brigade ebiseera brigade General Lweru. Omusinga n'akwatibwa n'aleetebwa Nalufeenya ndowooza gye yasula n'amaana asimbibwa mu kkooti Jinja n'abantu abasoba mu 2 ne bavunaanibwa emisango. Kwaliko okulya mu nsi olukwe, kwaliko ogw'obutujju n'ogw'okutta treason, terrorism ne murder egy'obutemu. Era wayitawo ndowooza emyezi nga 6 oludda oluwabi ne lugamba nti lwetegefu okutandika okuwulira omusango. Kaakati kyekitegeeza ekyo nti okunoonyereza kwonna kwaggwa omwaka gwa mu 2017 nga wayise emyezi 6 gyali lwedde okutandika okuwulirwa. Olwaleero tutuukidde ng'omusango ogwo tegutandikanga kuwulirwa. Tulina emisango egyaliwo nja kwogera ku gye bamanyiiko abantu gye bamanyiiko jo ejaggwa n'okuggwa oluusi okuwulirwa. Naye myaka 6 nga oludda olwabi lugamba okunoonyeza kuwedde tulirwedde
abantu bano abasinga babadde bakyali mu kkomera. Omusinga GSO emisango gyamugiddwako ye n'abalala 217 be bagiddwako emisango. Kusa abantu bonna ng'otaddeko n'Omusinga bali ku 218 abagiddwako emisango jjo. 217 bonna bakyali mu kkomera. Bwe bwatuukidde jjo nga abantu 12 baafa nga bafiiridde mu kkomera. 12 baafa nga bafiiridde mu kkomera. Abantu abamu singa tujjukira abamu bayinza okuba beerabidde engeri abantu bano gye baakwatibwamu naddala kuba bw'ojja kamera ku Musinga abakyala bano abamu baaleetebwa nga balina bukunya. Ya kituufu ne babalayini nga bali bukunya. Ebibiina bya bwannakyobe byabawa engoye baaleetebwa nga bali bukunya. Kwegamba baakwatibwa mu ngeri ekyoboola ekitiibwa kyabwe mu ngeri embi ennyo gye ndowooza nti engeri y'okutulugunya tocha. Kaakati oluvannyuma lw'emyaka gino gyonna nga bali mu kkomera omusango teguwulirwa. Olwa jjo ssaabawabi wa gavumenti yabaggyeko emisango gagamba nti abantu bano 218 baasabye ekisonyiwo. Waliwo etteeka lye bayita Amnesty Act erigamba nti singa omuntu yenna yali akutteko ku kissi oba alangiriddeko olutalo ku gavumenti asobola okusaba ekisonyiwo. Bw'asaba ekisonyiwo aba agamba bannange ebyokulwana mbimaze neetonze nsaba mu nsonyiwe. Era bw'ateekayo okusaba okwo mu kakiiko ka Amnesty Commission bwe kawuliriza nga kati olw'okuba omusango olwedde guli mu kkooti DPP ne abiyitamu bw'abiyitamu n'agamba atwali buzibu nga tubasonyiye tubawadde ekisonyiwo tubaggyeko emisango. So yengeri gye baafulumye ejjo nga bayita mu Amnesty Act. Naye nze ekisooka ekyo kye bayiseemu era gye mitendera etteeka lye yagamba nze njagala kutunuulira ekiseera kino kye bamaze nkigeraageranye n'emisango emirala. Delayed prosecution eno emyaka 6 ng'okunoonyereza kwaggwa mu myezi 6 egyasooka. Yes. N'osibwa emyaka 6 oba 5 mu nkomyo. Nze njagala emisango gino ndabe nti nno ekisooka kuba kumenya ssemateeka. Ssemateeka agamba kye bayita free and fair trial oba fair hearing. Kwe kugamba nti nsimbibwe mu kkooti ey'olujjudde oludda olwabiri olumaze okuwuliriza omusango lutandika okuwulira omusango gwange muleete obujulizi kubanga kino kiyamba engeri bbiri. Kiyamba omuntu bw'aba yakuyazza omusango gw'okutta omuntu n'omala emyaka 7 nga tomuvunaana ne bw'ogamba olwaleero nti ogenda muvunaana abajulizi abamu baafa abamu baabivaako abamu baasenguka toyinza bafuna. Kitegeeza nti bw'aba yakikola ayinza okuteebwa olw'okubulawo obujulizi. Naye bw'aba teyakikola kitegeeza nti ojja kumala emyaka gye ng'abantu bano ojja kumala emyaka gye 7 bafulume bufulumi bagende nga teri agenda giriirira. N'olwekyo nze njagala okulowooza nti abantu ekintu ky'okuteeka ku bantu emisango n'otabasimba mu kkooti emisango ate naddala egyo gye tulowooza nti egimu giba gya byabufuzi. Ngenda kuwa ebyokulabirako ebirala Morris. Ojjukira omusango oguliko ba Honorable Segirinya ne Honorable Sewanyana n'abantu abalanduza balinga 11. Saabalamuzi bw'eragula omwaka gw'abamateeka omwaka guno yagamba nti mu mwezi ogwokuna omusango guno nzije kennyini ngenda vuga ngende Masaka omusango guno gutandika okuwulirwa. Leero tuli mu mwezi gwa 6 gwawuliddwa tannavuga genda Masaka. Kaakati bano bwe baafuluma abaali basinga enkizo omusango guno gwa fayiro yaguddaawo. Ne waliyo bannaabwe waliwo abalala bavunaanibwa era abakyaliyo oba oliawo paka bano nabo le balyetonda nabo ne bafuluma. Olwaleero nina abavubuka 31 bempolereza mu kubali mu kkooti bali Kitalya. Bo bakabeera emyaka ng'ebiri n'okusoba. Naye nabo baali babatuukiriddeko kino si mawulire gakwekweka kuba twakyogera mu kkooti tukigamba ssentebe wa kkooti ng'abantu abatuukirira babasanga ku kkooti yennyini ne babeeyanjulira nti bakola ku CMI ne bagamba bemukkiriza omusango mugenda kuvaayo. Ekyo nakimugamba ssentebe wa kkooti nga muvaayo. Twakimugamba ssentebe wa kkooti era nabo bakyogera kennyini si kyakwekweka. Naga nti abantu omusango bwe gwaggwa ne batuzza mu cells baloya ffe baavaawo aye ne batuyitayo ne bayita abantu nga 5 ne babagamba nti kakati mujje bwe mukkiriza omusango musobola okuvaayo. Tukimanyi nti nno Honorable Kyagulanyi Ssentamu n'abalala 31 bali ku bafuluma ne balina emisango gy'okulya mu nsi olukwe treason giri mu kkooti eggulu. Senga babadde mu nkomyo olwalira omusango ogwo gwandibadde gona kutegunatandika bakwatibwa 217 ndowooza. Senga babadde mu kkomera oba 218 gwandibadde gonna bakutandika. Kubanga ogwo bo ekyabayamba nti bali ku bail kaakati. Nejjukira nabo oludda oluwaabi lwagusindika mu high court ne lugamba nti tulirede okuwulira
myaka 5 after teguba kuguulirwanga. Kakati senga babadde mu kkomera bandibadde babatuukirira nabo nti mukkirize muveeyo. Constitution oba amateeka googera ki ku muntu atali tuyitiddwa mu kooti